ku almamu zangu olina ositudde ogenze ku mulimu okoze saa 11 olimba mulimba ezo kaadi zamuzannya muzireke galaba siya last boni jangu wa mulimba wama si buli abeera mu bed space balimba bakulimba nedda goba wali bakulimba kale kankubuze ranks bye bakola. Okay. You know, you people, you don't reason. Ranks kankubuze. Osobola okubeera abantu webeegatta nga bonna beegatta generally wabeerawo n'abafumbo. Okay, mu bed space. Era mubeeramu n'abasajja abatali bafumbo. Osobola okungamba nti n'oli free tewali akugaana kufuna boyfriend. Notafuna. Okujjako ng'olina ekizibu. Eyo no. Osobola okubeera abantu mu public nga bonna beegatta abakozi. Okay fine, osobola okubeera obutabeera addicted ku bantu abali omwo. Naye osobola okungamba muno Sky yamala mpozi nga wamala mu bed space week emu. Naye bw'oba wamalamu omwaka oba ne wegiba myezi 6 tosobola kungamba muno tewafuna musajja Dubai atakulira. Namalamu emyezi mukono. Olimba. Nenfuna omulimu bakuvaamu. Balimba. Wekitegeeza wegatta. Negwe omanye embeera naddala ku mwana omuwala Kristo omulenzi nsobola okukkiriza. Naye omuwala olina obulembere. Omuwala tasobola. You're lying. Ozannya ki eno kaadi gireke togizannya. Omuwala abanga nteesaze. Eno kaadi gireke togizannya olimba. Asikaali kyagezaako tugamba ate nga yatugambye. Nguteyeegattako. Yobadde yatugambye wano. Kozi nabeera n'abantu nga babikola nga wembeera olimba. Tisoboka. Nga kati nkola nina sente zange nina buli. Okay. Ofuna ofu batofuna za mukatanda. Uliriza ofuna ofu batofuna ofu. Njifuna. Oyina boyfriend oba toyina boyfriend Dubai. Siyina. Ayina siba ku ssomero. Kambe wano. Ntaise kuwala kunsi WhatsApp sirwa. Nekirala omwana afuna ofu nga muwala. Ng'afuna ofu. Ng'amaze e Dubai emyaka 2. Takugamba nti tafunangako musajja. Ate tabomu tebaba 2. Wamma twegattira ddala. Okugjako omulenzi ye kizibu. Abalenzi bamanyi okwerekereza I believe. Tubadde twogera wano nina gwe mbadde mbuuza wano ali kata. Aŋŋambye olaba tubeera mu kiyumba n'ofuluma n'ogera n'okyaliwo omuntu ali eweeru. Nga webbana bwebbi nti ate oyo ali mu kiyumba. Ali free kati onayaga tusiruwaza Sky. Kati ate olabe ate kata. Ekata abaana baayo nsobola oteekawo okw'omukono. Anti ono aŋŋambye abamu aŋŋambye ye ali mu kiyumba. Mwera bahangende mu office ya hakazi mu kiyumba naye olaba n'enfuluma n'eŋŋenda. Ndaba omusajja nti ate omuntu ali free. Ndowooza okiraba. Dubai yo biralamu mwana wa maama birala. Omukazi tanimba naddala nga ali Dubai. Tasobola. Ebintu ebimu bisoboka kufa abamu abatonotono. Sirika. Sisobola sirika. Nedda. Ebimu bisoboka kufa. Omwana nga ali Dubai. Iye. Muwala wange jangu otubuulire. Febu baby. Oyo naye akugamba mbu smart yega nenga abaana gye bali nga beegatta. Abagatta bo gye bali. Omwana gwe nsobola oteerawo omukono ng'omwana talina ofu. Ate oyo yayisibwa bubi nnyo. Oyo omwana gwe nteerawo omukono.
nembu mfuna Mama njina nzenyena off na segatta. Anti kati sinzo okutegeera. Kuma cyane ngenda kusomera nsiba nakulo nakusomera nenkoma ku mulimu. ng'oli mu kitundu ki? Mbeera downtown. Nedda maama. Anyway, oyinza okubaamu naye boyfriend wo toyagala awulire. Naye tugenderaawo. Singa musajja ku TikTok konze. Kigambe wa ku TikTok. Kale wadde wonna amawulire gasobola otambula. Naye oyinza okuba onkuuma buntu bulamu. Naye nze omuwala ng'afuna ofu. Sinayagala naye nga nja kwegatta gye bujja mu masaawa. Ky'olinze. Why? Ky'olinze? Ashan. Kyakukola kyerijjamu. Akyalinze embunguba. Naye nga Yagireka Kampala? ndowooza. Naye nga nze sebo omuwala nze tannimba. Naye omulenzi sebo asobola omalako omwaka. Anti omulenzi. Nga talabye kusa. Omulenzi kibeera expensive, I think. Naye omuwala. Nafa bawala tusobola kati kyoga musobe n'okugenda you sleep around. Omuwala n'obwabeera omubi era omulaba nga bamupepera. Nga mubi. Kale tekakugudire abasajja bawana e Dubai ndaba abaana babakaaba babayita mbuyisi kitegeera. Ogenda nga tebakuyita mbuyisi. Ati bana abawana Kampala abaana bayinamu ak'omuntu naye abaana baawa. Tewaliwo ogenda nga tebakuyitamu. Tewali. Nentiira ddala. Mwana akuyitamu. Baba. Ndaba mpiseeko mu mbeera ya bed space eyo. Ya bed Just space. come to Dubai. Gwe ky'oba omanya mu bed space byonna ebyekisinga obuulira. Nga bulaba obutanda bw'okusomero bwebwo naye baasibamu kukateni ate singa mbadde n'omusiru wange wano najja n'akubuulira bamuyita ye simwerabidde yandikubuulidde dda tegwe sisobola nakuyisa mu kamwa kange omanye ebimu nze mbisimbireka webityo webibeera wamma katobamanya oba wakakomawo ku mulimu olombeto obutanda kange zoosula mu kamakati osibako olombeto mumanyi eyesuuka kati nowezingirira muli webati kati omubeera mu munzikiza muteekamu ettaala okujjako ng'obikkudde webati Dubai gwe giraba edduka kiri kyenneebuuza okujjako ng'obikkudde lombeto webati awo layiti nejjamu layiti y'omunda mu nnyumba mumuli mu apartment. Kati abantu ringitooni tebateekako ringitooni. Waliwo abafa ekimugunyu ate waliwo abalala nga bo ne ringitooni nga ye tayagala amanyi oba owulidde oba towulidde gwamanyi kati nga nze nange saagala mmanya gwamanyi akubonye nze nali nakava nakulaga olwasoko nandimangu lwasoko sula mu bed space natuukira daira neneebaga kati nagenda owulira nga nninga awulira musisi nasula waggulu naye nga ab'omumakati sebatola ng'alinga musisi kati omukwano gange ngamba munda bakwata ngamba yambala jiini sula mu mpale ate olaba oyinza okuba oleesa omuntu wo owakatanda aka wansi nadda mumukwata amagulu wangi n'amukwata amagulu omukazi agamba omukazi akanyaga n'omubuuza obadde ki nga tayagala nakwogera ate abakazi ng'ate n'enki olina okugenda okukola abakazi nina kiri kye nabadde nkugamba nti ekitegeeza kati omuntu oyinza okubeera ng'olina omuntu w'omu kati gwe mweyita bafumbo kumbe waliwo omwana bw'ovaawo
Abamuyitamu. Ekyo kyo kisoboka. What type of sound is this? This is our language ya muwala. Nga nange nina gwe nalinda byeko nga muwala. Abavubuka nga bana basobola omwetoloola mu bed space. Me before whom? Baba, what are you saying? Me before whom? Abaana bana basobola omwetoloola mu bed space. N'atayogera. N'atakugamba nti bampiseemu. Gw'okomawo. I add you. You don't know what we are going to speak about. Nabirako mu bed space ng'abaana bagamba mutwebereremu. Balina obulumi bwabwe bakozesa. Mujje katweberera mubeereramu naawe. Ate munnange olaba omuwala asobola okukuwaako obuwi. N'akuwaako obuwi just. Ye mwennyini najja n'akugamba. You all have... My friend, we don't know English. Why? But tekuliko check, tewali kukebeza. No, olaba omanyi lwaki nti no siriimu nti ajja. Naddala abeera munnyo mu bed space. Nti twagala okuloza buli kaseera ono. Bed space eringa motoka, eringa taxi. Ate munnanga abaana bambalanga we baagala. Ereeta buli kiramu. Oli n'afulumira mu kapale bwe kati. N'akuyitako n'ogamba what the hell, what the ate abawala bannange. We go. Naye bed space enyuma nnyo ng'olina omukazi. Like a controllinga nti. Mpozi okucontrollinga. Yes. Bed space enyuma nnyo ng'olina omukazi. Kubanga n'obwolaba ogenda wa mukazi ugi kijja kuggwera eyo gulosi kye kiriwo kitegeera naye bw'oba tolina mukazi bannange omwana omupya yakajja mukuuma akasente ko kakuumika bw'oba ng'omanyi ekyakuleeta naye ono omwana omupya nga tamanyi kyamuleeta akasente taba nako. Kati wali efunidde disky awo n'olifuula mufune mufuuka bafumbo. Munnange gwomanyi byayagala saawa zino. Obimanyi byayagala. Sky. Agenze kunaaza mwana kati. Guloshi huyo yaliwo. Guloshi yali eri. Ne guloshi. Wanji mkwano. Sky nze mbadde ngamba. Vast behawa hiyo. Mukwatagana ne Naloni saagala. Batandika bintu ebyo byakwatagana. Vast babe, how are you? Njagala Naloni akome okuwano n'akasente. Akasente katya. Tali kola choga sente. Ola ebyaddala Dubai bw'oba ng'olina omuntu nga mukwatagana mukomawo ne ssente. Bana ba wano bayaaye balina abakazi e Kampala nze sesembereza migunya. Kyo kituufu. Vasti tubuuzeeko. Masibi y'omuti wasibe ne banyabo. Sibe bulungi mpozi gwe. Guloshi tewatubuuzizzaako. Tugende mu maaso. Ati sokoleke katono Naloni waliwo wano Vasti wamma oli ludda wa? Nze ndi Dubai. Oli Dubai. Kati aba akubuulira embeera y'omu Dubai. Osula mu bed space. Nedda. Kiyumba. Ndi mu kiyumba. Oli mu kiyumba. N'omwana bed space olowooza alina obudde bwa live. Batono nnyo. Wama Vasti Dubai olinayo boyfriend? Lucky Swift. Nedda. Tolinayo boyfriend? Sinayo. Omazeyo bbanga ki? Tetwagala byakulimba tetulimba. Omwaka gumu n'amezi 2. Abo bakyali. Abo bakyali buuza omwana ng'amazeeyo bbanga ddene nga myaka 2.
kale omwaka gumu n'emyezi 5 ng'ali mu bed space aba atandise okukachinga app n'embeera ne kati we ali mu kiyumba kati mu kiyumba omwo mwoli ani akikwasaganya bosi obutapu bibe malanga tewali bozi yekatapu ebe etya let's go nze nga seekubangako katapu obutapu bwe mwogera mubujjawo nekikamba gwe babaleetera abimalanga wagisebo ate kikamba weno kyenamulabako abimalanga solo obikola masavu atonya ate mwana masavu ne karoti alaba ne karoti awoma naye abakazi naye nga ebyaddala Dubai yenyuma ng'olina omuntu wo ojja musobola wangi wamaze omukiwa omaze ebbanga ng'oli naye oba wangi mu bbanga lyomaze mu kiyumba embeera ekutwala etya tolina lunaku lwokera ku makya n'owulira nga oyagala fe tujja gula kale nga naakaja nga mazeyo nga maze mu kiyumba ng'emyezi 3 4 awo nali mpulira nga yagala kudda naye kati yaguma kati namanyiira jjukira bw'otuuka e Dubai basooka ne bakutwala ne bakukuba empiso ezita feelings ziringa zino ze bateeka mu basibe nawe toyinza okubeerawo olina omuntu bw'oba nga tolina musajja gwalali midiya jangu wano amuyite okola ensobi singa agenda nekino ekiyinja kino ekyencaca kyetwakusanga encaca okituulako otuuka mu kiyigo okituulako nakola ki nekimutakula naye mukama newanaise kati sebo oyagamba semudondoli kiyinja kituulako ekyo ekiyinja nekikutakula oba olina osiiyibwa nga munyumiddwako Dubai no olaba omuntu nga babagamba waneeno nti omuntu agenze ku kyeyo oba alinnye ku nnyonyi bw'akomawo e Uganda obulamu tebubanga embata njagala kubuuza vasiti wanze wava e Uganda ng'oli mufumbo nedda wali mufumbo olimba walina omwana nze saali mufumbo ate omwana wo siina mwana olina mwana oyalimba mu bbanga ly'omazeeyo bameka abakulimbye abali e Uganda kati owa Uganda nze aba Uganda sibawanavudde kubanga lwaki bankwononerako obudde ate ng'oli Uganda ndi eno sibawanavudde sirina muntu gwendogera naye ngaali Uganda ebibozibozi byammwe naawe ebibozi byamalwa tokomewe newamwe singa nabo okomawo ne bakulaga amazzi era ebibozi byemunyumya ebyekisiru maani omukazi mutuufu ate batya ayagala omuntu nga gwagenda okwogera naye nga wiikisi 2 ajja mulaba kati wamma omuntu wa Uganda tisaba mulinzi okitegeera kati nze saba kwogera naye nze simanyi nawe ngenda kuddirayo Uganda kusetolinga ddawo ng'olwaki tomulinda akulinda mu myaka 3 5 wenyimalira kasasiro wange yenna nga lwaki naye talinda
Asobora we Uganda agira bwati wetu bwe yetusa afune ekyana bwe yetusa akola bwati kati ng'oddawo ng'oli kumusajja we Uganda oba ofatinensi nedabibizako kasita omusangayo nga mulamu nga si mulwadde at least nfuniramu ne sekadamu zenga nina gwe nniiza era fuirira nnyo akagalo kamusanga yinda tomanya zenga nina gwe nniiza tugenda na myaka 7 naye ngadde ndi e Uganda nga mulinzi muli bayaye baye mubyeteeka mubweteesi gwoli Uganda yali gwoli Uganda ali kuteyo nze ndi Uganda anti gwe gwamulinze naye situkugamba nti yakulinze okitegeera nze mulinze ya gwosobola mulinda naye tukugamba nti omulinze nti mbulu wegata naye ng'esubi kweriri yakulinze kati naawe asobola okulinda gyewalekayo anti ondinda bibyo naye nze sikugamba nti mbeera wano nti oba nkwekumidde manya biki Tegeza obudde bonna woofulira omuntu tofaayo ku ki wangi obudde bonna woofulira omuntu tofaayo ku ani gwe walekeene ekitegeeza y'ensonga lwaki abakazi abagenda ku kyeyo 13 be bakomawo nga bakyaddira babba abaabwe batono naye baba balinga n'amazi batono nnyo ng'obigyemu obusungu nnyo aye nagisinga okunyumira naye ndowooza nze musiru omanyi lwaki nze musiru nze omukazi ng'ali UAE ne bwogenda n'otadda ebyaddala si kaaki simanya Saudi twala tugende biki jasirwa kuba bano balaba bepanga bwepansi naye olaba kati ffe ng'abasajja no nekira kyenama olaba kuba n'abantu akyabagenda n'akusanga nga bwe yakuleka nga bw'oli ate ng'abadde mu nnyumba emasamasa ate akyali awo yambala empale za 13 smart shirt ya 5 12 kebeera pule ate balina bano simanya ba Andronix simanya abaabo batema obuviiri simanya biki abakulaba agowa boda teri kyogamba actually I personally nze kanayogereko nganze I personally nze omusajja wa Uganda gwenjagala era n'abantu tusiza kufumbirwa nina kudda Kampala omusajja gwenja mujja Kampala alimpasa bana tebalina sente ate wa Uganda yalina sente balina sente naye togamba we Uganda alina sente okusinga ow'okukyeyo laba nnono abaana bali mu security bakola 15 abo abasobola okustandinga mu Uganda kankubulire gwe Uganda yakulema n'oddukayo bati asobola okukola buli kimu ng'ali mu Uganda gyatavuddemu eyo gyolaba enzibu nnyo gwogenda kuddayo omusajja wokukyeyo atandike bupya olusi n'ebibizinesi bigaane kati kamubuze omusajja ali Uganda nga takola mu gavumenti afuna emitwalo 5 okudda waggulu bangi naawe bangi gwe ng'okyali gwe gye wabeeranga wafu abantu abamu tebawulira musooke mulindeko tulya nali njogera n'erikoomwe ne mugamba mwana njagala kufuluma mu Kongo nambuzo yagala kugenda mu nsi mugamba either Sweden or Canada bwe bityo bagamba ranks bw'obanga osobodde okubeera e Kampala wano ku mitwalo 2 gy'ofuna n'oyiyayiya n'osobola okuteekawo weebakanga wo siraba nsonga lwaki otambula ove wano
yiiya kwezo entulu kati z'obadde ofuna onyongereza okubeera ng'osobola okufuna emitwalo oba 5 olaba obulamu bujja kwanguyira because life is the best. Kituufu. Abasajja bali Kampala be balina ssente omwana akutte ekkubo n'agenda Sweden n'agenda Luxembourg n'agenda UK. Muganda wange tabeeranga mwana agenze wano Dubai. Tebafaanagana. Ate obuzibu bw'eri emirimu ate mitono. Ewa. Mu mawanga age emirimu mitono lwakuba nti bw'oba ogufunye. Otegeera? Naye nga tudde mazima. No, olaba Lankisi okudde yo omanyi lwaki mitono? Abaana bava eno nga tebaagala kukola naye omwana ng'avudde Dubai avudde Qatar n'agenda n'asala n'agenda eyo muganda wange sente azifuna because ye tagenda nyooma mirimu naye omwana avudde Uganda direct n'agenda US oba n'agenda Canada oba wa yajja ginyooma because bajja mugamba genda oloze ebintu ogenda kola wa steward genda olongoose kasasiro ogenda kulongoosa bakadde yajja alaba nga gwe bazala ye ne kati ojja kungamba genda olongoose omukadde nja mulongoosa kuba mbamanyi wiiki nja funa miliyoni zange 4 oba ofuna n'omwana ng'avudde direct waka Uganda n'omutuukisira mu ebyo ng'ogenda kwoza bintu n'alaba tagenda funamu oba omusiza ayagala kugenda kukola mu restauranti tasomye ate ng'emirimu gyeyo gyasooka kusoma agenda kukola mu ofiisi okitegeera ebintu byeyo gyasooka kusoma n'ekirala oba mugwira eyo emirimu gyegiri n'abaana tebaagala gikola gyegiri n'ekirala oba mugwira lasita naye abasinga bakikituufu bakimanyi badde nkyayagala omaliriza nteekemu emiliyoni zange 15 nkuwagira bulungi nnyo bw'abanga kiri kwa alaali nkuwagira bulungi nnyo genda teekamu nkuwagira bulungi nyina kyenjagala nze omubuuza e Uganda watayinza funa sente meka omwezi mu saving omwezi saving yange omwezi nsobola nga maliriza byonna okulya nsobola okukibazaawo 5 ne kati kiki oba onona ku kyeyo tudde mazima kati kiki onona ku kyeyo tudde mazima tudde egala osobola oba omutuufu olw'ensonga bw'obanga obadde ng'osobola osigaza 5 ng'omwezi osobola osigaza akamu ekitundu oba obubiri kiba kirala nakyo kiba kirala lwakuba wano e Uganda bizinesi zonna zazaala ate ekyokubiri nze Lankisi bw'oba ofunye omukisa ogukutwala eyo ng'ofunye agenda okuyambako pepa wa kabiki don't hesitate nti olemerako Uganda wa teekamu kituufu nga byaddala asibye abaana abaniganiga olaba ffe tutaddemu sente ne zifa nga zigenda ku Canada biki zifudde naye era tetugaana kuddamu kulemezaamu olina osigala ng'olemezaamu paka Mukama bwakuyamba akajje ne kabaluka naye ng'ate tuli mu nsi ezitali zaffe osabiraawo buli kyosabiraawo bwe ng'olisikinga tutaddemu sente ne zifa ne bifa banajagala storage mayagala kudda kuona omukyala agamba mu Uganda gwe storage bayagala kudda kuona omukyala agamba mbwe ensajja ba Uganda tebalina sente bayagala mugamba alabika gye yali awangalira ewali abatalina sente agambye abali e Uganda be balina
waliwo n'omulala agambye abayuganda tebalina ssente wali awo gyawangalira ye batalina ssente kozi yabadde ani yabadde Skybe oba yabadde Sharon nga tewatubuuzizaako yo balamusizaako bassebo ne banne ye tuli mpozible ogamba nange gyendi bwebulosi nabadde njagala kufunayo wano omuwala omulala ali mu likiriya stories oli ludda wa Abudabi oli Abudabi omazeyo bbanga 5 months okyali mujja yakagenda bambi wakagenda kankubuuze ati gwe okyose kaki Sharon wange olina omwafunaga yayi tegannamutwala singira wavudde wano Uganda wabadde mufumbo saabadde mufumbo wali wasulawo omwami nedda kakati okujja eno nali maze sawudde emyaka 2 nengendako ekata newabanga awannemye kwekudde eno kati sisobola kulima nti mbadde mufumbo naye nga wafumbirwako ne bugaana byali bitya kati toddeyo kati byali toddeyo nja kuddayo omwami gyali akulinze ani namubuuza omwami akulinze nga kiki omwami amulinze musaka musirika twagala kuwulira Sharon wangi omwami akulinze simanyi tomanyi negwe mutima gwokugamba kubanga sisi omutima gwange gundaba yali naye ekyokuba nga nkugamba nti oba aninze sisobola kikugamba kati wanga simanyi bambi tamanyi bambi tomanyi ekitumala mumanye ekyogera kuba talina kyabantu ekisanga nga buli kimu kiringa bwe kyali lwaki omuyita kaboyi omulekera omwana alamatendo akulinze banaye nga mukiremeddeko mba akulinze ng'akulinze nsaagala balemera amulinze muleke babuuze Sharon wamulekera omwana ali ne maama ate wakola oyo takulinze kakati gomwana basobola mukulekera nga mutate nga naawe okola n'omusobola oba genda musobola otya nga lwaki simusobola tayagala kuwa sente musajja omwana omufunyeyo anti ate anti ki omwana omufunyayo anti ng'asulawa naye naye nga ng'obasanga ekiro towakana omusajja akola tosamulekera mwana mpozi ng'omanya abadde talina mirimu ng'asingawo ewaka naye omuntu akola nga tabeerawo ng'omwana oba omuleke ate nga agira tanakula nti oba omuteeke mu kisulo amugyeyo kuluwumula naye nga saagala okole ki
ofulewo omusajja olw'okuba mbu ozima kugamba tojja mumusanga ate okukola tukola naye tumala ne tuddayo tetuli wanene olwezo tolina ngeri gye tubasuulawo bo be basuleka Smith Nabana singa bana balina obugumiikiriza ng'obwange. Kyali yalemedde wano. Ali wagumiikiriza. Ani? Nze. Rest ogenze. Kangende. Ate ogenda kukola ki? Olaga wa? Buloshi. Ogenze kataapu tekawungeezi. Buloshi bakuyita. Mwani mutinge buloshi. Buloshi? Wamoli otya. Kirasta. Oli ludda wa. Yali eri bundi bujjo. Nze. Bagambe kimu toli kabula soke nga bundi bujjo nga bwe bagambye. Abamu kulimba oli ludda wa. Rasta. Ndi Saudi. By the way, nalo ndolabika kitu kyewangambye nti ababeera mu bed space tebabana nze experience muzeeyi njirina omwana w'omu bed space talina budde bwa live tabuyina ajja kubeerayo eddakiika 3 obudde bwaragawa obudde abaana butono agenda kwebaka obunyumize alina haniwe nobaba batambula oluusi agenze mu kuzunga agenze autu agenze mu alugulero molo alumadina kulambula omunyumize ebyo gasiya balinga abali e Uganda Buloshi wanji sebo wama wana Uganda wali mufumbo wanji sebo wana Uganda wali mufumbo kaboy damu damu kaboy damu oba mwali mwewasa kyakinzirira damu babuuziza gwe tebabuuziza nze nsandaba nangasobola okuŋŋamba wali nangasobola okumbuza ali mufumbo oba oli mufumbo ne muddamu kati babuuziza gwe nali mufumbo wamala kwawukana n'okugenda nina emaanyi nina wamala kwawukana n'owamulekawo wano wava omusajja nava wa musajja kati muwuliziganya bulungi omaze ebbanga ki ompulidde nti wali mu wa musajja kati mukyawuliziganya n'omusajja naye ebyo biralamu enkoko tolingiriza kyeridde mbuboona oli enkoko tolingiriza kyeridde ono tayagala kulingiriza yafuna experience ali waka Uganda nze ndi Uganda njagala experience alimba ki walla yali Uganda ono yali omu ku babosi bange ndi Uganda muntume wonna omwagala passport kadde mu Buloshi egambye bw'oba oyina mukyala we Uganda ng'okyali naye
ngera ayinamu kasente akolakolamu ne kamutuulamu tomunyizanga ekisukkiridde ajja genda afune passport nga totegedde agiri nakugambe lwagenda abanyambi obugalo bwabakuyamba mwamala kunyizigana mwamala kwenyiza nokutuka ate nno byogere kubasagala byogere kugamba bugambi estate obugambi byogera kubasagala byogere bwomanya ababyogera ku maca boolabasirika ebyennyanja bya mukiga byakafuba wali buloshi sijja byogera buloshi wanjisa oyinza okera ku maca n'ofuna passport oyinza okera ku maca n'ofuna passport naye ng'onyambye buyambi nange mba neeyambye kuba kati ffenna buli omu aba kizibu ku munne kati oli kizibu gye ndi ate nange ndi kizibu gy'oli kati twetaawuluza okusinga we tunaabeera mu nnyumba bawulire nti ate gundi yasazeko obukolo ate gundi yafumise mukazi we katwetaawuluza ebizibu byawukane naye ngaokutuuka ku ekyo kyonna kiba ki omuntu gw'otaazaalibwa naye gw'otaanza omukazi n'akulaawa bataba balaawa oli wuli kale singa baamulaawa naye baamufumita ne bamuleka bulamu oyo yali sente z'akadaama tatusudi yamanyi naye yali azaaki tatusombo kiwagira kulya sente zamu oyo ye nange yali sente z'akadaama seri byagamba nti kyoyo kyali nze bannange nange alya sente z'akadaama ate n'omwekyangirako bannange saagala butemu naye nze ku baana be baffe kwesiba kikyotegeeza katonda asonyiwe naye waba yalya sente z'akadaama kyali kimugwanira talina nabyatusonyiwa nze nange ansonyiwe naye sente z'akadaama tomala gazirya kuba nze omanyi lwaki omanyi lwaki nze katya nalaba omuwala oyo era nyina ge nali wano nemugamba on'omuwala alabika yabadde kadaama nemugamba omuwala alabika yabadde kadaama oyo enviiri ate alabika yali amwesiganga yali akavairoza lunaku lumu ku bbiri amutwalidde fuleshi kijanjaalo waliwo yagamba ng'oli yabegako eyiye bwe yamala n'amubulako n'atandika okumwegwira mbwe yasooka n'abega no ekyanyiza omuwala kugamba muwala mbufuluma enju mbu yamugoba ku sipiidi fuluma ng'ate waliwo omuwala omulala ayingidde kati yakyandulinga bubi yali tasobola kuwona tuli bavubuka naye nga mbagambayo ekintu kimu naye munasonyiwa banaye tudde mazima banaze abamulusi newembeera bantu si kweraga nabane babulire si buli mukazi si buli muwala nti omala gatwale kulimbe mwana nze omuwala asukka ababiri mutwala biba tebigatta erawo omukono wamma ebyaddala olimbye tomala galya nze omanyize esona kulya omuntu abasukka ababiri era bwemanya nti kakati gwe mbadde nawe gosi tukitadde
teri kuddamu kujja wano kuba kufuna mulala si byakubeera naawe ate kibi ate newaliyo omulala ate bikutegera nedda omulenzi yakyandulinga bubi ebyo bihapeninga okitegeera ebyo bihapeninga omuwala n'asangawo muwala munne but yalina mwetondera yes yali alina muzza bbali n'ayogera naye mu bulungi tukikola naye walayi tukikola mu bukyamu ebintu ebyo nze mbirabye bisiza abavubuka bangi kuba abawala bose bo beetaaga respect togenda manyira muwala wa muno bwoti omugobe bwo fuluma kuddiiru kigwe wamuzaala tula naye yogera bulungi oli mu nsobi okkiriza bakwatidde mu nsobi gonda kisinzira n'omuntu anti abantu abo baba babiri kati baba bazze babiri gwe basanzeewo n'asanzeewo zekyemmanyi kwabo abantu babiri toyinza bulako omuntu gwerespectinga gwoyinza okubanga omurespectinga osinga omulala era wabaawo gwogamba nti olaba omuwala akubeereddewo muganda wange tomuyisa bwotyo omuwala ng'abadde asindika sente ze n'azikuwa tomumanyira bwotyo buladi anti kyegambye nti kwaba ababiri nalona baba noona abadde wakajja kugamba nange mbwa gwe nga nfumba n'enjoza ebyo bikolebwa buli omu naye kyensooka kufa ku wuliriza abawala bano bonna beetaaga justice kubanga noono abadde tasindika sente gwe wamukwana ate n'omulaga bw'omwagala ennyo kati yatamanyi ono abadde ng'akuwa sente kati gwalina okwesootinga n'osalawo eitha osigala noono akuwa sente oba noono atalina abadde naawe awo mwenna nsooka beesonyiwa maiza kyenkola nze nvaawo lumu nsooka nenvaawo beesonyiwa mwenna oba n'obaleka ne beekuba ne mbaviira mwenna bagamba mwesootinga nze maama yanzaala temunnwanira nsooka nembalekaawo nemwetwala nwanira ki sigayakola bwato teri yandifudde naye omuwala wabendi mbu genda ani gofulumya bwotyo anti kyengamba obawo obwambe n'obalekaawo n'obagamba nze ngenze kanzije bagamba mwamumanyi nze buli omugamba kwata naawe kwata Kaboy ojjukira omuvubuka gwe bayita Rich eyali ewa my brother ogamba otya taata yalinnya toleeta mboozi za kika tukyali ku mboozi zaffe oleeta mboozi za kika owaaye naawe tosongoza nnyinde naatera osituuka muwala gwe bwayisa egobole tumanyiira tuli ku mboozi za makulu oleeta mboozi za waka tuli ku mboozi za biso sente zammwe bazira tubalwanirira oŋŋamba sokoliko tumala olwanirira sente zammwe ate owonye nga sirina netewandindabi leka tusooka tulwanirire sente zammwe ate leero sirimu baffe abali ewaka tuzirya nziralimbu abali ewaka bali waka abali ewaka tuzirya gobera nze ate nga mbadde n'emikwano gyange mingi naye siryanga ku sente ya muntu omuntu ali ewaka muzeeyi yekka yali siryanga ku sente yakyeyo ey'obwekikeeyo okujjako nga ŋŋambye nti manyi mu byonkoledde nina 10 lirye
nga newe bali kusaawe no we bazimba nga sene bazisanga munze netugulawo netuzimbawo naye nga okujjako nga omugambye nje 10 eryo lirye ekyala kyangamba sijja kufuna ssente nze sente z'omwana nali nziridde ate olusinga mirenzi ate bulokyo yasama ki gamba waziryanga bakuwadde bubi beeyagalidde waziryanga bakuwadde bubi beeyagalidde